Mutibwa bwekityo wattu kimaze okukakasibwa nga Doreen Mutibwa ne bba kinene gye bagenda e Bungereza bafuukira ddala gwekanyanya era si baakuvaayo kudda Uganda. Onajjukira nti nga mu mwaka gwa 2016 kinene yakyala ewaaba Mutibwa gwe basinkana naye mu 2022 ne batandika okwagalana era bwe batyo ojjukira wano ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Desemba mu mwaka oguwedde eziro bwe kyetume twagenda mu kwanjula okwali Makunali nga Doreen ayanjula kinene. Doreen amala yesale boarding yali mu kkala za Uganda natufiisa bwatyo ababiri bano bwe bagenda e Bungereza okuyimba bayitirayo buyitizi. Doreen ne kinene we bagenda kuyimba ku ne Weasel, Spice Diana, Cindy, Wyke Benda ne Eddie Kenzo kyokka bo ne bakomawo bano ababiri bayita mu kadinisa ne basooka bagamba nti bagenze ku honeymoon olw'okuba nti baali baakamala okwanjula ndoza n'okwanjula ennaku zino okuliko honeymoon. Wabula ekituufu kiri ki? Kigambibwa mbu nga tebannava wano basooka kutabuka ne Golden Band ekibiina mwe babadde bayimbira. Era oluvannyuma ababiri bano kwe kusalawo nti oba kale tetulaba nnyo kye twetaaza Uganda. Omugezi singa afuna wabeerere n'atadda mu nfufu ye Uganda aba akikoze. Kigambibwa nti ku kimu ku bivulu ebyasembayo Bamutibwa okuyimba wano ababiri bano balinako ekivulu kyabwe ekirala ng'ogyeko ekivulu kya bandi ya Golden era bwe batyo batuukirira kinene yatuukirira Ronald Mayinja ng'amusaba okumusooka kubanga mu programu Mayinja yabadde ng'alina okusooka nga bakinene tebannayimba bwatyo bamutuukirira nga bamusaba nti ye bo basooke bayimbe badduke kavulu kali akalala oluvannyuma naye ayimbe kubanga singa Mayinja asooka kitegeeza nti ekivulu baba tebakisanga. Mayinja ayagaana n'abategeeza nti naye alina wagenda okusooka wagenda okudduka kale nno yeetaaga ayimbe era ne bamuleka ayimbire mu tayimu ye. Wabula bagenda okuva ku stage nga Mayinja yabagambye nti nange ennyimba ngenda atudde mu kasonda ali kasoda abanyumirwa bwe bayimba. Kino nno kyabajjako waya era okukakana nga kinene amulumbye n'amutabukira n'amulangira obutaagaliza kale mutima kyogwo omusajja gwe twagambye tugenda ku show kati laba show tetumanyi kikiriyo kyokka obudde bugenze naye nga mazima abadde tolina gy'ogenda waganye buganye tuyimbe. Mayinja kino tekyamuyisa mulungi era ng'omu ku badirekita mu kibiina ekya Golden Band bw'atyo yasalawo bunnambiro nga talina gwe yeebuuzizzaako. Kinene n'amusimba yellow card n'amuwasa sipe ojja oyagala kuva ku show gende amateeka gagamba olina kubeerawo ku show kale ate nkuganye omboggolera. Kinene olumuwa sasipe n'amutegeeza nti sasipe tojja giwa nze nzekka nze muno nninamu omukyala oba ompa sasipe naye gimuwe. Bwatyo kigambibwa nti Kavuma olwawulira bino n'agandi bwe buba bwe gutyo Mayinja adde abadde ya wiiki mmeka mbawadde ya mwezi okukakana ababiri bano babasindika ku sasipe kumbe baali bategeka enteekaziteeka yaabwe ey'okugenda e London mu kivulu ekyo. Kati omwezi guno gwe baabawanga sasipe ate gwabayamba kuwongera kutereeza bintu ngeri babeerayo batya bambala biki balya biki. Oluvannyuma bwe batyo bwe bagenda sasipe ne bwe yaggwako tebaddayo mu Golden wabula baalinnya bulinnya nnyonyi kugenda London era we twogerera kakati Kinene Mike ne Doreen Mutibwa basama abawedde emirimu era balidde wano nga batuleetera ku zipawundi kulyako.